Olaba badge eno. Badge eri ku t-shirt eno gye nyambadde ya timu Bagenda Express FC. Mukwano gw'abangi abasinga mugimanyi. Tiimu eno yesinga obukulu n'ogenda mu studio n'ofulumya akayimba, wava mu studio okufulumya akayimba n'okatwala ku ADM ne bagaana okkakuba, oba bwe baakakuba bakakuba ennaku 2 n'oggwamu amaanyi. Oba kondakita wabubalamu emyezi 2 oba 3 n'obuvaamu. Okikoze ng'ensi bw'egamba naye si kye kituufu. Ensi bwe batennakunyiga tofuna idea. Bw'onoobulwa obulungi ssente ojja kufuna amagezi ag'enjawulo. Ekyokukola ekyo tokyebakako bwebasi kituleetere mu nsi. Okuvuma n'okuwaana byonna bigenda kukuyamba. Abantu bava wala ebintu bijja mpola okufuuka kye birina okubeera. Ebigambo by'abantu byotya yensonga lwaki olw'okuba olemereddwa okugula jjiini ey'okubiri oba engato egudde olubege kati weesibira mu nnyumba tokyayagala kufuluma bweru. Olw'okuba tokimanyi gwe baajerega oluyimba lwo olwasooka n'obivaako wakayimba ennyimba 30 ogalekera ani? Olaba badge eno. Badge eri ku t-shirt eno gye nyambadde ya timu Bagenda Express FC. Mukwano gw'abangi abasinga mugimanyi. Tiimu eno yesinga obukulu mu tiimu eziriwo essaawa zino. Mu liigi y'ababinywera Uganda Premier League, Express yesinga obukulu. Yatandika dda bajjajjaffe baagiraba, bakitaffe baagiraba. Abaana tugiwagidde n'abaana betuzadde tugenda gibaagaza. Lwaki ntandise bwe ntyo? Njagala kulaga nti ebintu bitandika, ebintu ne biwangaala. Gwali awo atudde awo, omulimu gw'okola waagakumalamu bbanga ki? Oba gw'omu ku baatandika kiwatandika omwaka oguwedde kati wakoowa. Tiimu eno eyatandika edda myaka mingi nnyo nkaaga n'okusoba emabega. Ewangula emirundi mingi ate n'emirundi gye bagikuba mingi nnyo. Naye weewuunye abagigoberera nange gye mpagira tebagivaako. Waliwo ebintu bye tutunuulira ne tubuusa amaaso ne tubitakinga for granted. Naye ate tulina okubaako ebintu bye twetegereza nga tutambula. Naye oba otambula butambuzi n'obaako ekintu ky'olaba kikyoyize. Bw'olaba ekinyonyi mu bbanga nga kibuuka tekirima mmere wabula kigabirirwa ne kibeerawo mwaka ku mwaka paka entuuko yakyo bw'etuuka ne kifa. So ebintu byonna bye watandika ozze owambagatana wakati awo. Watandika okuba mataffaali n'ogavaako n'ogendawo ku mudaala gw'ennyaanya. Bwe wava ku mudaala gw'ennyaanya n'ogenda n'omayimingako n'ogenda mu kaliyoki. Bwe wava mu kaliyoki n'ogenda mu studio n'ofulumya akayimba. Bwe wava mu studio okufulumya akayimba n'okatwala ku ADM ne bagaana okkakuba, oba bwe baakakuba bakakuba ennaku 2 n'oggwamu amaanyi. Bwe waggwamu amaanyi n'ogala kati kangende mu bwakondakita. Bwakondakita wabubalamu emyezi 2 oba 3 n'obuvaamu. N'otambula bw'otyo n'ogendako mu KCC ne bakuwa ogw'okwera enguudo n'oyera ku nguudo ne weeyisa olw'okuba tolina mpisa n'omalayo emyezi 2 n'ovaayo bw'otyo zootambula mirimu egy'enjawulo nga toconcentratinga. Teweewaayo ku mulimu gumu. Bayibuli egamba nti you can't serve two masters at a go. Tosobola kubeerawo ng'okola kino ng'okola ne kino. Byonna obikola kubanga omulembe guno 21st century batugamba nti tulina okukola ebintu bingi. Naye gye tukoma okubuuka amazima ne tuwambakatana n'ebintu eby'enjawulo tumaliriza byonna tebituukiridde. Wadde nga abasinga obungi bagamba nti olina okuba nga toli ku kintu kimu, olina kukwata kino n'okwata kiri. Okikoze ng'ensi bw'egamba naye si kye kituufu. Olina okunywerera ku kintu. Abasajja baasalawo ne batandika Team Express ne bagitandika ne bajagaza abantu abaali awo kumpi. Ne ba recruitinga team eyali ennungi oba ey'ekiboggwa ebiseera ebyo. Naye olw'okuba yatendekebwa n'esamba bulungi omupiira, abantu abo abagize abaali ab'omu ntandikwa ne bagikiririzaamu
bwe batyo ne bagenda nga babuulira ku bantu abalala nti waliwo ttiimu eyatandise ne tekyanze mupiira woowe, tekubye square pass moto, tekubye square pass bitooke byebigwa. Ne bagenda nga bazimba ekintu kino 1957 tuli mwaka gwa 2024 ttiimu eno ekyaliwo. Si lwakuba nti ebadde ewangula buli ssaawa. Oluvannyuma ttiimu endala zajja, kesisi zajja, vira zajja. Olw'okuvuganya okwagala okweragako kyasobozesa ttiimu zino zonna okugenda mu maaso, ttiimu za veeke. Era emu ku nsonga lwaki zonna zikyaliwo. Otandika ekintu ebiseera ebimu ng'asaaga. Ne bw'otandika ekintu ekyo weetaaga omuntu omu bw'ati akikkiririzaamu. Bw'ofuna omuntu akikkiririzaamu n'akuwaana ne musajja gwe owanika, musajja gwe oyogera oyimba, awo ofuna confidence ye esooka. Bw'ofuna okwekkiririzaamu okwo okusooka ng'omuntu akuwaanye oba ng'akwenda osinza akukkiririzaamu, awo no w'osinzira n'okuba oluto oluddako. Gwe ali mu kitanda yeebase ng'okaaba amaziga, eza Christmas zaabuze, obulamu tebukuba ku Christmas. Waliwo n'abasiiba enjala ku Christmas, waliwo n'abafa ku Christmas nga babadde n'ebirooto bingi. Nkutegeeza obanga oli awo weekubagizza ng'olowooza ebintu bigaanye, oyinza okuba tonnatandika. Ebyo byonna by'obadde okola nga bikuwa ssente si kye bayita entandikwa. Obulamu busukka kukeera ku makya n'okamba nti ngenda kukola ssente. Obulamu busukka waawo. Obulamu kitegeeza nti olina ekirooto ky'ofunye, oloose ekintu, okonsiviza ekintu, n'ofuba okulaba ng'ekintu ekyo kikeera ki okiteeka mu nkola. Bw'omala okiteeka mu nkola, ffe abali wano abatudde ebbali tutandika okukikkiririzaamu ne tukuwagira. Abantu bwe batyo bafuuka bannaggwano. Abo bonna abayimbi ba Bobi Wine, ba Kamiliyoni, ba Bebe Cool n'abantu abalinga abo tebaali bwe batyo mu ntandikwa. Era baali bubi nnyo mu ntandikwa okusinga ne bw'oli essaawa zino. Naye ensi yamala bakwatako ne bateeka ku kisenge ne banyigiriza. Ensi bwe batannakunyiga tofuna idea. Ne Katonda bw'akuyamba era nkusaba omwezi guno oguyitemu nga olina obwavu obuyitirivu oba n'okubonaabona okw'enjalo kw'oyitamu. Bwe butaba bulwadde, obukubonaabona okw'obwavu okw'okubulwa ssente. Bw'onoobulwa obulungi ssente, ojja kufuna amagezi ag'enjawulo. Amagezi ag'onoofuna gajja kuwa ekyokkola. Ekyokkola ekyo tokyebakako bwebasi kituleetere mu nsi nga wekkiririzaamu. Otugambe nsazeewo njagala kufuuka muyimbi, nsazeewo njagala kuyingira byabufuzi. Abantu ba Busiro South nsanso balaba mwebale kugoberera. Era bekatalijira 2026 tujja Busiro South. Tubuulye kyoyagala okukola. Bw'onoomala okutubuulya kyoyagala okukola ate kitubuulye nga tonnakiyiga kikola. Kati bw'omala tubuulya kyoyagala okukola, tandika okukikola. Mu ntandikwa ekintu ekyo kijja kuba tekiwoomya ttooke. Buli muntu akola ekintu kati n'akikola ensi n'ewoomerwa, mu ntandikwa yali takimanyi. Waba yamala kujja mu nsi either n'emuwaana oba n'emuvuma. Ebintu bibiri ne Bayibuli ebyogerako. Pawulo yagamba nti ye tafaayo, bw'alumwa enjala afuna ekyokuyiga, bw'afuna ekyokulya era afuna ekyokuyiga. Kati bw'oba ozze mu nsi nga tukuvumye, tukujereze, tugambe tumanyi kuyimba, tujereze omulimu gwo, bwe mbanga ompuliriza essaawa zino ng'oli mu kumpuliriza, ebyo byonna ebintu bikuyamba. Okuvuma n'okuwaana byonna bigenda kukuyamba. Nze bw'ŋŋamba nti bino byenkola tebijja kufuuka kye birina kubeera, onzizaamu amaanyi. Nenzirayo okwetereeza okulaba nga nkola ki, nyongeramu amaanyi. Ate bw'ompaana era mmanya nti ndabika nno ngenda ekintu kijja kukola ne nyongeramu amaanyi. Abantu bava wala ebintu bijja mpola okufuuka kye birina okubeera. Natandise nga njogera ku tiimu Express kubanga byebimu ku bintu bye mulina okwetegereza. Nga maze okwogera ku tiimu eyo, weetegereza omukulembeze atufuga. Yakafugira Uganda emyaka kati ndowooza 38. 2026 agenda kuba afugidde ensi eno emyaka 26. Gwe bw'okitunuulira olaba ng'ekintu ekitono.
Tokitunuulira kifumiitirizaako weebuuze naye oyo musajja kuva 1986 lwaki yafuga Uganda? Mu kufuga Uganda tewali bamuvuganyaawo, tewali bantu balala bagezi, tewali balina mitima emigumu ng'egya Museveni weebali. Naye bwe bamala okumulaba ng'afugidde ensi eno, bwe yaweza emyaka 15 n'aweza 2 n'aweza 25 n'ayingira 35 agenda mwana, kiki baakolawo? Olw'okuba tebakulimba nti mukulu Museveni mu ntandikwa bwe yali ajja yali asuubira nti ajja kukola ki? Yali asuubira nti ajja kufugira Uganda emyaka 4, si bwe kyali. Wabula bwe yajja ku ntebe n'afuna amagezi ag'enjawulo n'akitegeera nti ddala nsobolera ddala okufuga ensi eno paka wendikooyera. Omala kuyingira mu nnyanja n'otegeera engeri gy'olina okuwugamu. Omala kutuuka ku lyato, ennyanja bw'etabuka n'omanya, n'osalawo olibuukako olisigalako. Y'amayengo we gakuba eryato eryo ne likusuula eribbali ne likusammula eribbali, ki ky'okola? Olina kuwuga, olina kuguma n'owuga oba n'olibuukako n'ofa. Kati President Museveni afuga ensi, Constitution emukkiriza kati okufuga paka, tewali komo ku myaka, tewali komo ku bisanja. Ebintu ebimu byakola bize bimwegattako naye ng'agenda mu maaso ng'afuga. Njogedde ebintu ebyo byonna bye njogedde nga ngezaako kutegeeza naawe osobola okukola ebintu by'olowooza essaawa zino nti tobisobola, ne bye watandise eggulo osobolera ddala okufuuka naggwano mu ebyo ebintu bw'olekerawo okwenyooma n'olekerawo okutya ebigambo by'abantu. Ebigambo by'abantu byotya yensonga lwaki olw'okuba olemereddwa okugula jjiini ey'okubiri oba engatta egudde olubege kati weesibira mu nnyumba tokyayagala kufuluma bweru. Olw'okuba otya ebigambo by'abantu bw'ofulumya akayimba, ddala akayimba akasooka tekalina kuba kalungi, kalina kuba kabi mu mbeera yonna. Olw'okuba tokimanyi gwe baajerega oluyimba lwo olwasooka n'obivaako. Olw'okuba tokimanyi nti omuntu alina okulemerako okufuuka kyalina okufuuka ekyenjawulo. Olwaleero nzize kugezaako okuggula bwongo. Gwe yawuliriza episode zange ezaasooka nali njogera ku busomesa, ku basomesa nga njogera ku nsobi abatandisi b'amasomero ze bakola, amasomero ne gagaana okukula. Kati olwaleero nga sinnaddayo nja kuddayo ku basomesa mbabuulire balina kukola ki okumaketinga amasomero gaabwe okufuna abaana n'ebintu ebiringa ebyo. Naye olwaleero nakedde ku makya nga waliwo ekintu ekindi ku mutima okwogerako gy'oli okutegeeza nti lwaki weenyooma, lwaki weenyooma gwe wennyini omusaayi gw'olina omumyufu n'oyo gw'otya gw'alina. Gw'atudde awo oyinza okuba bye wakuliramu amatiribona ge wakuliramu ate oli kati akulembera teyagaliimu. Ntera okuli abantu abamu nga bagamba nti abantu ababakulembera abamu bantu bannakyalo baava wala, baava Mityana, baava Mbarara, baava Mubende, baava Mbale n'ewalala. N'olw'okuba baavaayo nga bakimanyi nti kati bagenze tebajja nga bazze kufuga, wabula bwe baatuuka eno ne balaba nga kibakakatako okwenyigiramu ekyo gwe ky'otayagala kwenyigiramu. Oyinza okuba ekiyita kya sitaani oba eky'abantu abalala abakwatibwako gwe tokwatibwako naawe okwatibwako. Ate saagala kuddamu kuwulira muntu yenna agamba nti ebyobufuzi tebimukwatako, okuggyako ng'ozudde ebyobufuzi kitegeeza ki? Ebyobufuzi n'ezo emboozi ze mubeeramu nga munyumya ebyobufuzi tosobola kubyewala. Buli kigambo ky'oyogera ebigambo ebisinga bigambo 9 mu 5 ku 10 ku bigambo by'oyogera n'ebintu by'wenyigiramu byonna bya bufuzi. Ojja kwekanga ne bizinesi eyo gy'okola n'omupiira gw'owagira ennyo ngaffe abamu gwe tuwagira byonna bya bufuzi. Kale n'olwekyo kikkakatako okwenyigira mu bigenda mu maaso mu ggwanga. Bw'onootuula ebbayi n'ogamba I'm not concerned, ze tebinkwatako, abalina obudde babibeeremu. Kati nno ogenda kubonaabona
si awo kawo oli mu business yo abana n'abaana bogenda okuzaala nabo bajja kubonaabona n'abazzukulu. N'olw'ensonga eyo twekkiririzeemu ky'owulira ky'oba okola tofaayo ku bigambo by'abantu biboogera. Ky'osazeewo nti kati ŋŋenda kukola kino bw'okiteekako ebirowoozo byo n'ovaayo n'otandulula ebigere n'ogamba nti kati kino ŋŋenda kikole n'amaanyi go gonna gonna n'omutima gwo gwonna gwonna na buli kimu kyo kyonna ojja kuwangula mu buli kimu ky'osalawo nti olina okukola. Ekikwewuunyisa nti abantu be mutya bo ate beeraba ng'abantu ba bulijjo. Kubanga baali bagezaako okufuuka kye balina okubeera, ensi yabanyiga nnyo n'ebakkakkanya. Era tekikwewuunyisa abantu abasinga okukola ebintu ebyewuunyisa mu ggwanga wano n'ewalala mu nsi yonna bantu ba nsonyi mu bulamu bwa bulijjo. Balina ensonyi. Bw'aba si ssaawa yakola komedi oba ssaawa yakwogera oba kubeera katuuti kubulira njiri tanyumya abasajja baba basirise, ensi eba yabanyiga n'ebakkakkanya n'ebasirisa. Olumu ebintu ebikunyiga ggwe ne bikaabya amaziga nabo bibanyiga, naye olw'okuba bo bagumu tebaggwamu maanyi basigala banoonya ebyo bye bamanyi nti byabwe. Ate olw'okuba baazuula ensonga lwaki balina okukola ebintu bye balina okukola, era ebimu ku bibaleetera okubanga tebawummula paka bwe batuukiriza ensonga gye banoonya ng'efuuse ekikwatikako. Bw'otunuulira abantu abakuliraanye ng'olaba embeera gye balimu eriwo olw'okuba abakulembera BMP, bakansala, bachairman, LC1, LC2, LC3 be baleese ensonga y'okubonaabona, gwe lwaki osirika n'obeera awo? Kitegeere nti leero wooli enkya toliiwo. Amagezi gakujjudde mu mutwe guno naye amagezi ago ki kyogakozesa? Bw'oba tosobola kwetikka nduli ya mutwe ya muti oba ensuwa eno nga tosobola gyetikka ng'amagezi go gasobola kuwandiika, wandiika amagezi go gasobola kwogera. Lwaki toyogera? Okubaako ky'okyusakyusa. Ensi eno ogireke ddaani. Bikwatako wadde nga golooza biringa ebitakwatako naye nga bikwatako. Paka woonoofuna ekinyegenyege mu ndaayo muli n'ogamba nina okubaako kyenkola, tewali kigenda kubaawo. Mulina struggle ez'enjawulo ze mulimu. Abamu struggle za mirimu, abalala za byabufuzi nga Bobi Wine n'abalala. Bw'owulira nga waliwo omuntu gw'owulira nti olina okumwegattako ng'alina kyayogedde gwe ky'owulira nti naawe kirina okutereera, tuweesulyayo gwa naggamba, situka okikole. Awo obulokozi bwe bugenda okuva. Oyinza okuba ggwe togenda kukola ssente mpitirivu nnyo za kuteeka makutiya n'ebintu ebiringa ebyo. Oyinza okuba togenda kubeera minisita, togenda kubeera muyimbi, togenda kubanga Bagenda n'ebintu ebiringa ebyo. Kikyowulira ky'osobola okuweereza wooli. Abantu abakutunuulidde abatonotono ba abangi, kikyosobola okukola. Kikyosobola okukola. Ddala ne bagamba nti aha Bagenda kino ekintu kyakoze kikyasiza ekyalo. Oluzi olulaba, ekkubo eryo eriraba. Oyinza obutalinda gavumenti. Gavumenti bw'ebanga yina okukola ekkubo eryo eriri wansi awo, situla eddoboozi lyo obagambe ekkubo lino lyetaaga okukolebwa. Gwe ky'osobodde okukola. Abantu tuli banjawulo. Tuli banjawulo. Kati gwe enjawulo yo eriwa? Enjawulo yo eriwa? Watandika essomero ki ky'okoze okulaba ng'essomero eryo lisukkuluma? Oli musambi wa mupiira, lwaki osamba weesaasira? Oli musomesa, lwaki olumya bannanyi essomero omutwe? Ki ky'okola? Oli muyimbi, lwaki weesaasira? Lwaki oyagala kubivaako kati nga wakayimba ennyimba 30 ogalekera ani? Iti gy'onoonya toginoonya olw'okuba weewaddeyo nnyo. Togenda gifuna olw'okuba weewaddeyo nnyo, wabula egenda kujja mu budde bwayo obutuufu. Nzikiriza mu maanyi ago agali waggulu mu musajja oyo gwe bayita Katonda. Katonda bw'aba tannasalawo nti ekintu kibe tekigenda kubeera. Gwe omulimu gwo gwa kukola kintu kikusanyusa nakiyamba abalala, kikusanyusa naye kiyamba abalala. Ennyimba z'oyimba ziyamba abaloba zaakuwemula. Kati bwe zibanga zaakuwemula nga zikuwadde akasente kati emyaka 3, 4, 5 ekiseera kijja kutuuka ennyimba ezo z'ekuwemula zennyini zikutwale mu bwavu buyitirivu kubanga bagenda ziwera. Ekyo natuule wantu ewamu
emyaka ng'ebiri emabega ne nkyogerako nti abayimbi abamususa okuwemula mu Uganda wano ekiseera kigenda kutuuka either obukulembeze bukyuke oba enkola ekyuke okuwemula kubenga tekukyakkirizibwa. Laba nno gwe abadde alya mu kuyimba okumala ebbanga we bagenda okuwera ennyimba zo bakuwere ku stage n'ebintu ebiringa ebyo obwavu bw'otamanyidde butandika okukuluma. Natandise nga njogera ku ttiimu gye bayita Express FC. Mbasaba mutufunire akadde mumpite njogereko n'abakozi bammwe n'abantu bonna bemukulembera. Osobola okunfuna ku 0742 13 58 65 0742 13 58 65. Lemerako beera n'empisa. Empisa mwekyo ekintu kyokola. Tebakulimba nti obutali bwesigwa buleeta obugagga. Ojja kubufuna niyo obugagga obwo tebubeerera. Tosobola kunywera nabo, tosobola bunyweza. Musajja omu yaŋŋamba yali agamba waiter n'agamba yali awiiya aba waiter ne ba waitresses n'abagamba bw'oba if you overbill a customer bw'oba overbilling a customer enkoko ey'omutwalo ogumu n'ogitunda omutwalo gumu n'ekitundu bw'oyaga kufiisa 50,000 ezo 50,000 kyogenda ozikolamu kuzirinyamu boda oba kuziryamu ice cream tolina kyogenda zikolamu 50,000 zobbye. Tiwali sente gy'obba neefuna mukisa. Ojja kuŋŋamba nga olwo abanene mu ggwanga wano ababba naye nga tulaba bagaggawadde bazimbye ensi eno yonna ensozi zonna bazitemye bataddeyo ebizimbe byabwe. Bwe bagenda mu ddwaliro abanene abo babajjako sente mmeka? Omunene gw'oyogerako ababbi akawumbi bw'agenda mu ddwaliro bamusaba miliyoni 4 okumujjanjaba. N'akawumbi bayinza okukamusaba bayinza omumubuusa ne bamutwala e Buyindi oba mu Amerika ne bamusaba akawumbi k'essente okumujjanjaba. Kale ebintu byonna bye mukola mu kukumpanya temugenda kubinyweza. There are principles of success zinnazo okubasomesa muziwulirize muzinywerereko. Olwaleero just mbadde njala kwogerako naawe okukaayukira mu kugamba nti nedda tobivaako gwayagala obivaako. Gwatamanyi mugaso gwakulemerako olina kulemerako. Kyekyama ekikulu ekisingira ddala kulemerako. Bonna boolaba ne weegomba n'oyita ba star n'obayita ba star bonna baamala kulemerako. Abo bonna boolaba ne weegomba bonna tebaali kintu baali tebalina kye bali mu ntandikwa. Baatandika ebintu ne bakola nnyo ne babiremerako ne bafuuka kye bali. Owulidde? Kale bw'obanga obadde olina ekintu kyonna ky'okola lemerako. Beera mwesigwa, kolagana n'abantu, weeweeyo emisana n'ekiro. Obudde bugenda kutuuka ekintu ekyo walemerako kifuuke ekyaddala ensi ekirabeko. Mbaagaliza ebirungi mu magenda gammwe. Byonna kyonna ky'okola ng'okiyita struggle kikole n'okwagala kwonna n'okulemerako. Ngenda kudda ng'ate nina ensonga endala gye njogerako naye olwaleero mbadde njagala njogereko naawe nga nkutegeeza nti waki kitasoboka. There is nothing impossible. Bw'oyimuka n'osalawo ti kati njagala kino. Amanya nze Sseka Bagenda. Subscribe to Rabongo live. Video eziri kuno muzisharinge ate mugoberere. Tutandise olugendo olw'amaanyi twagala okukyusa Uganda. Nkusaba tobivaako, situka, tambula. Katonda agenda kusalawo olunaku olwo byolowooza nti biganye tebisoboka bituukirire ensi yonna ebirabe. Mukama abankuumire. Tujja kudda mu ssaawa ntono nnyo. Tosobola kusukka nnaku 2 nga tetukomyewo wano. Mukama abankuumire. Mweraba.